amanya bampita Good Luck Peter agewaka ndi muyimbi nva Fort Kabarole district. Actually Fort Portal it's a town. District bagita Kabarole. Bulijja Fort Portal si district. Abe mulonchi tegedde leero. Yes, tulina abayimbi, tulina nga banji actually, and most of them are my friends. Tulina Irene Hinda akuba music yoze ku TikTok. Achikuba music amukolera eno atogenda osanga bamu appreciating. Yes, actually abasinga so tugende ne tukola ne tuleeta sometimes omuna teruomye mbulungi ne tujjeno ne tumastering. So kiri si kibi nti nno munnange ogwakubira Fort oba akubira wa tekigenda nkumalamu maanyi ne sound ayawukana bannange. Tukkirize waliwo kenjawulo. Tukkirize abantu baffe balungi ba producer baffe producer Zaka City Daddy mbalamusizza actually be batugamba omanyi genda bakwatemu bakkiriza kuba bamanyi kati sound tosobola mulimba oteka mulimba wali ne wali nagamba manyi nkikoze kiwedde naye genda about skills akwatemu. Akatali ke kanjala gamba abawagizi bange oba abawagizi ba Toro Music ngenda launching album yange gye bayita Nobasinga by December. Olunaku ngenda luconfirming I think naye luli confirmed naye njagala nkakasirize ddala right. Yes, gonna be at Toro ku Mountains of the Moon Hotel. Mwina ne kuma olusozi lw'omwezi. Feri tuli bakabaka kyobomanya. Kati waliwo abantu abamu bawulira obusungu nga babogeddeko obubi naye kiba kibi ku gwe bogeddeko obubi. Naye kwoli akola kimuyamba kati nze mpulira proud nti no oli alya kuffe. Akuba joko mummwe. Tumugattako era watula mu nnyumba ye nalaba ku birimu obaguze ettako aga abatolo nno banyambako. Naye nze just mbagamba njadde munoonya ssente tulina obeera tulina okuwa abantu ekitiibwa kuba tulina kabaka gw'oli otya nga kabaka Ronald Muwenda Mutebi bamuzannyamu joke bwe bazannyamu joke w'oluganda omubi abaswaza bwa kabaka. So nsaba bakendeeze bakijjewo actually waliwo bakuba nnyo mbalaba naye kyemmanyi Mukama abaganyire. Export TV to the world. Kale mukawefuve waffe ogezaako okulaba nga music industry ye Uganda ebaako weetuuka kkiriza tutagululeko ebigere byaffe tubijjeko mu masekkati g'ekibuga Kampala abasinga we twamanyira nti music wakoma tugendeko ne mu regions endala nyingi abaana bakuba omuziki mu Busoga eri abayimbi ab'amaanyi abakubira ddala bw'oyambuka mambuka gye bali bw'ogenda ebugwanjuba that is Western Uganda abayimbira ddala nabo gye bali era omukulu gwendi naye alinnye ennyonyi emujje mu Western Uganda okumuyingiza ekibuga Kampala tugeze okukola nga tunyumya nze omwana Soda tuli ku Export TV abe yakutte kamera ensonga zitambule malidadi sebo nsanyusa okukola nange nsanyusa obbasanga obukakamu nga bungi tuli baana b'omuka. Otegeeza ki bwogamba tuli baana b'omuka? Abaana b'ewaka tuba bakakkamu. Ab'ewaka ewa? Fort Abatoolo. Ogamba ki muganda wange? Obomba njogedde Lutoolo bambaze njogedde byange. Kasita Mutoolo akitegedde. Ogamba ki muganda wange? Ndi kulungi ffe tubeera n'empaako. We greet by pets. We have pet names Aboli, Alali, Akiki. Kabogambye empaaho. Kati Abaganda tulina empango y'ekikajjo. Omanyi kati ffe twakikwatanga lunyo okusinziira ku bye tulaba eno. Naddala bano bannakatemba bagezezaako nnyo tulaga nti culture yammwe oba tribe yammwe ebyammwe bigenda mpola mpola mubikwata mpola kituufu kifu? Buli omu alina wakwata ebintu bye. Mulimu abapapa, mulimu abakola ku tempo gye baagala. Mutoolo? Yes. Ebyo bakajabuzi? Ndowooza nze bw'owulira muziki wange oyinza okukikakasa. Mukuyimba at least awo kuba kibeera kikuliyetinge si kyo niye mukwogerera nkulaba twakuzibwa na mpisa ndowooza te.
nedda taata kyogafa abajabuka abasabuka empisa siwali era wogenderera nnyo abasabuka ennyo bakoleramu ensobi abetalakubye bakoleramu ensobi ekitegeeza si butonde bwammwe just ebeera nkuza yes okitegedde okizemu bulungi oluganda luyigira eno kizo oli wamu nedda kyokka notayiga ddalu anti bankuza kale amanya go gwaniseo amanya bampita good luck Peter agewaka ndi muyimbi good luck agagaga amazaale yes nga siwulira kompa gampaako gego good luck Peter Adyeri ngemmanya gange mu music nkozesa good luck music Adyeri nva Fort Kabarole district. Actually Fort Portal it's a town district bagita Kabarole bulijjo Fort Portal si district abe mulo nkitegedde leero nkitegedde leero nti Fort si district actually kati city yakuze kati eri city Kabarole va Fort Portal city yes okungasa kati ate ngasi Kabarole district kati Fort Portal city ebadde town yali missionary Gerald Portal nakola town mu district gye bayita Kabarole n'agiyita erinnya kati nga bw'onoogamba ndeeba town mu Kampala kati town yaffe bagiyita Fort Portal city kati bana Western Uganda mulina enguudo mulina ebyokulambula tuli bayonjo sente za Uganda z'omusolo zonna zambuka eyo buli kimu kidde eyo ogambye siwakire wano kyogamba tewali omanye ekinnya ekiri ku Salama waliyo naye nga flyover njiraba bajja nyiga eyo flyover etukula eyo Northern bypass sabo omukulu mwayita ng'ava mu State House okuddayo ewaka era of recently bagiwa amagye ne gagirinovate nga sebo omukulu wayita kyekirungi naye genda ku Jinja Road awo ekirekaawo nakawa bweyogerera enfufu boy tola nti onyirira ogenda otuuka nga omufaananyi anyway oli muyimbi watandika ddi okuyimba myaka nga 6 emabega but professionally it's 1 year oyimba mu lulimi lutoolo nyimba mu lutoolo era oli best in toolo nyimba si best in toolo wokka naye ntera nnyo okukuliriza culture and my tribe so essaawa zino nyimba lutoolo that's my target audience target but with time nzija bakuba omuziki Kampala wano oli bwavaayo n'akuyita regional artist oyinza mwanukula kira ki ekikujja mu bwongo obwo basically somehow abamutuufu naye bwenkola oluyimba ate lusukka regions luba international kasita ndiwanika ku kitimba bwe nti n'omudenimaka kakumeetinga ng'alulabye era ng'abitegedde nga abinyumiddwa namukwano gwange ali Germany bamuyita Queen Germany mwana w'ettoolo era eno yiyo nnyabo ino gira paka gimalako okay alulaba n'alwagala music kati yafuka ndongo ne art gwe tuteekamu yes ennimi nga twazina olukongo nga tetubitegeera ule byebiki naye lwaki nze kasijja gamba abalala kuba wala bayinza okuba bawulira lwaki nze sirina music gwe mpulira ng'alimbiddwa mu lulimi lutoolo n'akuba Uganda national wide kyemmanyi kabakadde kanantuukadde kyoga music industry y'ettoolo yakatandika recently kyemmanyi erudde tuyinza okuva wano n'oluwulira oluyimba ate nga lukubye nga twakava ku interview kati njagala tutunulire ku general problem nti lwaki music wa naddala regions aganya computing ne music ng'ava kuba n'abayimbi eri abava mu bitundu byammwe ne basimbukira wano mu central then ne bakuba Uganda lwaki kizibu nnyo okusimbukira mu regions okuba Uganda yonna kisoboka kuba bwe ndaba example ya Regi kyatandika ne kijja ne kiranda n'abakuba omuziki ate kyemmanyi kati mwogerako naye bwe mugamba nti ezimu ku factors ezaaleetera Regi okuba kyali nti yasooka n'ajja mu central n'afuna collabos n'abaana abali mu central ne zigezaako omwanjula oyinza okunnyanukula otya
kituufu naye ate Kampala ogiraba kyemmanyi mu Uganda yasooka okubeera city si jinjaawo Kampala kati Kampala ibeera ne opportunities nyingi kati ffe twakafuna city togenda kuntwala misinde okiraba togenda kuntwala misinde ogenda kwekwasa ensonga ennafu ennyo kunze nedda nzija kati time music abeera wa time bwe yafuuka city Kampala ewaka eyo mu regions endala Oluganda lwatuukayo nnyo kati abantu ne baagala Oluganda osanga oli ng'azaaliddwa Toolo kati nze waffe ne mu kyalo ku streets osanga abaana batoolo tebajjangako ne Kampala nenga boogera Oluganda. Serious? Yes, nga boogera Oluganda because of music and movies. So kati Oluganda lwasesera nnyo ebyalo kati ate ne radios obudde obwo zaakubanga music wa Baganda wa Luganda kati abantu ne baagala ekyo ne beerabira ekyawe so kati twakavaayo kati nti nno kati naffe tanso oyimba kyaffe so kituzayo kweri ensonga nti nno lwaki obadde otuyise regional what artists twakaddayo ne twezuula nti tugamba naffe ekyaffe kisobola okukola nga kiviiridde ddala eyo waka yes sebo kati awo kyemmanyi tujja abantu bagenda kuyaya n'Oluganda watya bwe ngamba nti nammwe bennyini mulimuko obunafu ng'ogyeko bino ebyamu akafuna city Oluganda biki nti nammwe kennyini kuba ennaku ekyokulabirako waliwo ennyimba ezaakuba national wide naye ng'abazikubye basinziddemu kati ng'obbanga ina kimanyi waluwulirako omukyala yaluyimba ali eyo mu Busoga not even mu Jinja neewala eyo waliyo ennyimba nga ono yes nga zikubye bwe ngamba nti nammwe mukyalinamu nk'obunafu nabe waffe baakuba bw'ojjukirako ku Kads Band yalingamu ba Akiki Romeo waliwo ennyimba ezaavuga obudde obwo no parking kati nze nkolako research so naye ekituufu kiri nti kati twezuula nti nno Kampala yeyina music base studios ennungi ziri wano siganye nti nno neeri sigambe teziriyo neeri gyeziri naye ennungi ziri wano TV studios ziri wano neesiimye okubanga ndi naawe another advantage singa mbadde fort oluusi gye bali naye sandifunye chance so ogenda osanga ebintu byonna ebikola music biri mu Kampala kati tuba tulina binoonya eno bifata abato tulina kuseera tulina ku Rugayo mukatakumala tukajjako mu Kampala tukaseera ebintu ebikola music bakitegedde kati so kati bwe tujja eno bwe tunaaba naffe tuzze eno tugenda bakuba omuziki nammwe muguulire kuba tuba tulozeza ku kyammwe studio tusharinga zezimu aba video tusharinga bebamu kati ate nekyala abantu mu kyalo abasinga baavaayo nno abatoolo bajjudde n'abanyankole bakiga abasoga bali eno kati nkuba wano oluyimba nenkola kyenina okukola ne lutambula abaluwuliza bakonsumer babeera muno tuyinza n'obbeera wano wetuli naye nga tulinawo banneiba abatoolo bwe kiri bo bali wamu ye kati waba awulidde oluyimba agamba olwo oluyimba lwewaffe aba alina okumpagira so challenge egenda evaawo singa tuvaayo eri ne tukoppako ku bintu bya central bye bakola nsuubira kiyinza otwongerako ate ne music n'omuwulira nasaasaana otandika omunyumira ye content mumulina ekibulamu kye kino nti bikozesebwa biki content wali abaana bayimba tuyimba only baali tebannatuwa kadde naye kenfunya akadde nenzijako wano obasi n'omulala agenda kumpayo chance n'omulala mugenda kummanya kyemmanyi ffe tetujja gaana kuba twagala nnyo naffe okutunulako eyo kuba talent zinaliko mukwano gwaffe of recent bamuyita Jose yajja wano ng'ekyamazima nga bw'omuteeka ku stage bayimbi bangi abali mu Kampala abalya mu ndongo nga tebasobola kukola kyakola ng'okuyimba ayimba bulungi nga bwadda mu kuwandika asobola ng'akuba n'ebivuga ng'ate wano mu Kampala abayimbi bangi nga bwamanyi oyimba tamanyi kuva bivuga
kituufu naye nga tannafuna opportunity eyo ng'ogyeko ebyo production wise ogambye sound kyekyo video muli bulungi nnyo eyo wamu video tulinamu weakness mpoziko n'ekirala ebintu bino byetaaga ssente mu buli ngeri tulina okukola ssente nga mulina ente mpozi temutunda butunzi Western Uganda mulina amate muyina amate anti tulina okugattako nga tetutoolako so tulina okujja eno tulina okukola ssente tulina okukola ennyo okufuna ebirungi gye mutawa biwata so tulina okukola ennyo kati ogenda osanga videos ennungi ziri expensive era kyekisibyemuko ku bayimbi abeeyewaka kuba ebimu kubipromotinga music sound ne video kati bw'oba tolina kifaananyi kirungi ebyaddala ogenda leeta ekifaananyi kyo ky'oyiyiza eyo bakigobe ku TV kati olina okujja eno n'okola nnyo oba ne bw'obeera eyo n'okola okuweza kasente ako ke baagala ka video osobole okukola ekintu ekiri presentable so ensonga etutawaanya nti nno abavubuka abali mu music abasinga tebakola n'abakola kasente katono tufuna kati ogenda kugattiriza nti nno ofune video ennungi ogenda kukolera mwaka osonda video mwaka mulamba so ate singa ojja eno e Kampala n'olemerako oyinza ofuna eza video emyezi ng'ebiri wakoze ku video nakoze ku video taata tulinayo video mmeka era nnyimba ki era ziri ludda wabaagala oziraba kakasente at least gwe wasazeewo okwa advance nga buli kimu yes nina video 2 ezi professional ey'oluyimba olusooka baluyita dai okufaafa nedda dai ono gwe twazanyanga mu matatu nedda ssebo nnyimba lwewaffe kati dai kitegeeza ekintu ekigumu ennyo kati omuganda ayinza ogamba ennyo ennyo butwamu akapiira tuba tukuyiseeko ddala olimba lugamba ako kaguzo kajyaha dai ndiyo ngumire dai atarukwe ndiwobeho dai ndiyo ngumire dai alukugambo kahwamu dai ndiyo ngumire kitegeeza eyakubuuzanga munnange good luck yagendawa muddamu tino gyendi ndi mugumu nnyo amiina so eyo ye video tugirinayo ku YouTube bamuyita Miles Pro ali ehoima then tulinayo ne video endala bagiyita n'obasinga actually tugenda kugipremieringa ku Sunday kyali mpya eyo kya eno story kankujjukize gwe atulabye tugikoze leero ennaku z'omwezi 27 mu 7 ennaku z'omwezi 27 lunaku lwakubiri omwezi gwa 8 omwaka 2024 so video premieringibwa ku Sunday yes this Sunday yabeeranga meka 2 so video oba olabye before ojja kuba tonnalulaba oba olabye afuta video ginoonyeko ku platforms ogenda giteekawo ngenda kiteeka ku YouTube channel yange bagiyita Good Luck Music Adieri yes ojja gendayo osangayo oluyimba olupya rap music abatoolo twatabukidde rap abatoolo murapinga beera serious nnyo n'amaanyi tukikuba ne murapinga kuba tulina kye bayita lugafulo kati luto fulo yes okuba luto fulo oba hip hop byombi mbigatta abaana nga bakulukuta mu engeri gye mukwatamu ebintu empolampola njagala owulira ku rap nze ngamba tebannaba twalindako okubaleetera raps oba nga balowooza tukoppa oba naye just twabawa chance ne bakulukuta bye bakulukuse kati ffe tukomye tuzze yes tobasunirako muganda wange gwe abadde ali eyo ng'olowooza nga nze nti abatoolo tebakulukuta genda ku YouTube channel y'omukulu ono bagiyita Good Luck Music Adieri oluyimba alutaddeyo lupya ttuku owulire luto fulo onambuulira nti kye baba boogerako kituufu oba kikya eyo video ani yagikoze bamuyita Kelon FX ate sound wa producer Felix Pro Felix namba manyi kulaba nno jja
ojirira tujja kati eyo eri abayimbi oba gwe agambye kanveeyo eri abayimbi eyo ab'amaanyi eyo nga bali best in toll gye bali bangi gye bali ate bakikubira ddala actually abamu bali n'eno era buli muyimbi aliko eno waliwo enjawulo yes waliwo neeri siga nti nenooka amazima gakaawa googere nga bwe gali ate tulimbe bagezezaako okukola waliwo enjawulo waliwo enjawulo abali best ewaka n'abajjako eno mu ttabo yes kituufu ndika emboozi yes tulinayo abayimbi tulinayo nga bangi actually and most of them are my friends tulinayo Irene Hinda akuba music yoze ku TikTok akikuba music amukolera eno ate ogenda osanga bamu appreciatings yes actually abasinga so tugenda eri ne tukola ne tuleeta sometimes omunanga teruwomye mu bulungi ne tujja eno ne tumastering so kiri si kibi nti nno munnange ogwakubira effort oba akubirawa tekigenda nkumalamu maanyi ne sound ayawukana bannange tukkirize tukkirize abantu baffe balungi baproducer baffe producer Zaaka City Daddy mbalamusizza actually be batugamba omanyi genda bakwatemu bakkiriza kuba bamanyi kati sound tosobola mulimba oteeka mulimba wali ne wali nagamba omanyi nkikoze kiwedde naye genda about skills akwatemu genda kabejja akwatemu genda Felix wonna ozambe ekibalemesa creativity ntono oba ebyuma byebalina binafu yes kati kituza wali ogenda osanga studio tukola naye waliwo ebibanjamu ebibulamu ebitali ku mutindo nti nno ku mulembe kuba bya sente nyingi ate eno nojja nosanga oli yakola kampani ye ya music production company namba nga buli kyoyagala mu music weekiri kati awo wabeera enjawulo sound afuluma muli sioli kati boje bali ogambye Zaaka yes waliwo Zackman nozaikabejjaweeyo akikuba abebusoga balina shotman kadigido takubye embayirewo owe dundu anyway actually let me give them credit waliwo City Daddy waliwo Titan muyimbi ate producer waliwo producer abazinga bajja abekasese nga bajja nga bakola ekintu nga babiirako actually music agenza akyuka mpola mpola credit to you producers abatuyambako ebinzo gakale ba Western bangamba Rage ajja n'abajogera neyewa mu Mutoro akikuba kuba yatwala actually akayimba ke obuyimba bwasookera Zackman yabukola yakakola oyo akayimba ke balinga ku studio nakola kyakoze paka eno naye akuba ajja abantu bamwagala ayina fan base bameka abava embala ne bajja ne babatuulako eyo mu Mutoro yenna ayina music omulungi siga nti nogenda kujojoge nga tulina music mulungi nedda waliwo abaana bayimba abatoolo tuyimba Toki Rich ayimba Ajuna James ayimba Irene Hinda ayimba Shashabe ayimba Titan ayimba bannange so abamenya obukakamu bwabamenyesa mwana ono anyway twakuzimu kugwe ebirubirirwa byo music industry botuneye wamwe neyeno ebimu ku birubirirwa nti namugere kadunda bwakuyamba bano bannayuganda ne bakuwa amatu byosuubiriza okyusa n'ebyolwanirira bikyuke kyenjagala ekisooka ekindi ku mutima nti nno tubeereko wano nga tukoze show nga yabatoola ate ngeri wano Lugogo oba Namboole abatolo mwagala Namboole baba tuwena Kivuba eyo tujikuba tujijjuza kyobumanya yabatolo mwebali ate ekimu ku birubirwa byange ekinkwenda hanu mu Kampala abatolo ndi olutolo lugero tandike kuzinibwa hanu every household no Rex na kyomutoro nemwandi kubye nyimba za love ezo era zisinga Lugafulo
enewe nange nja kampulirizamu nange nkawulirizeko mpozi ng'olina akatalekeka kwayagala ogamba abalabi bange naye sinjagala kwerekereza oddeyo 40 okuba endongo. Actually akatalike kanjala gamba abawagizi bange oba abawagizi ba Toro Music ngenda launchinga album yange gye bayita Nobasinga by December. Olunaku ngenda luconfirminga I think naye luli confirmed naye njagala nkakasirize ddala, right? Okay. Yes, gonna be at Toro ku Mountains of the Moon Hotel. Mwina ne olusozi lw'omwezi. Feri tuli bakabaka kyobomanya. Kujjako bye tubadde tusembamu kati tutanso vaayo. Ate album launch owuli anjitwale ewaka. Yes, neno nyinza okugamba baziyita batya zino. After what? After parties, after shows. After shows, yeah. Extras. Yeah. Extras. Kyembadde nnoonya. Egenda beere eno, tuyinza n'ogiteeka eno. Tukubeka alugo gaako tukasabe. Wonna oba watu African. Gundi akaja. By the way, ekyo bibadde bibi ebitalekeka bibyo kati nange kino kyange. Ngenda kusaba oyogere ku lw'Abatooro. Waliwo ekintu ekitubadde mu bwongo bwaffe ne ba comedians okugeza endamu ekyokulabirako Mariachi babazannyamu character engayaavu. Yes. How do you feel mwenga Abatooro nga mulaba abantu nga bakola mu job yammwe? Okay, we feel bad first of all. Tuwulira bubi. Ne kati Uganda yakyuka. Buli omu anoonya kamere. Buli omu anoonya waafuna. Kati waliwo abantu abamu bawulira obusungu nga babogeddeko bubi naye kiba kibi ku gwe bogeddeko obubi. Naye kwoli akola kimuyamba kati nze mpulira proud nti oli alya kuffe akuba joko mummwe tumugattako era bwatuula mu nnyumba ye nalaba ku birimu oba aguze ettako aga Abatooro nno bannyambako. Yali azeekeyo wamwe n'azanyitu for example Mariachi yali azeekeyo ajjayo ebyo byennyini mu characters ajjayo bwatuukayo lwakuba atyamu katono kalakiteeyo ekoma Alex Muhangi. So naye nze just mbagamba yadde munoonya ssente tulina okuwa abantu ekitiibwa kuba tulina kabaka gw'owulira otya nga kabaka Ronald Muwenda Mutebi bamuzannyamu joke bwe bazannyamu joke w'Oluganda omubi abaaswaza Bwakabaka. So nsaba abakendeeze bakijjewo actually waliwo bakuba nnyo mbalaba naye kyemmanyi Mukama abaganyire. Anyway, ndowooza obubaka butuuse bulungi bannayuganda abakulu bano bantu ngaffe era naffe no tulinayo abalembeggera no mu Luganda mbawulira nosanga oinaga munnange kwata mpola naye mwali mwakiwangulira naye ffe wano ku export kibatikkudde ate nze nkijjiddeyo ddala. Anyway, bana omukulu ono gwe tubadde naye olunaku olwaleero musajja muyimbi ogenda munoonyaako ku mitimbagano gye Good Luck Music Adieri music mulungi ffe tumuwulirizaamuko ate n'ensonga ze ziba zikutteko osobola sharinga n'owaako munno naddamu Abatooro kano kaffe kawene munno alina launch album launch nayo ojawuliza dates ogenda ku accounts ze zonna TikTok gyoli gyendi Facebook gyoli gyendi taata Instagram X tombulidde menta wo mu music menta wange ewaka ne mu Uganda ewaka waliwo musajja mukulu bamuyita Akikiromio ayimba kadonka no R&B Zouk R&B erinnyiro ninge yalulirako abe genda mulaba ate ku ndevu ya Uganda yonna ndevu ya Uganda musajja Zamba GNL kati mutegedde muntu wange nnyo ate Big 3 waliwo omusajja oyo eyajja endongo ye Kenya n'agireeta wano n'akuba Swahili. By the way tata wange Mutooro mami Muswahili kati waliwo omusajja akuba Swahili Luganda big mwite big size ayita heavyweight. Yes, heavyweight. Kakati for the startup ba Big 3 babadde ngaba basatu BBC, it is Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon. Obudde buno bagikyusiza eri ABC. Ngenda laba opinion yo gwe wogwa, it is Mbwali and Skin, Bebe Cool and Chameleon. Do you accept?
Omusajja atalazeewo omusajja omukulu olio. Omusajja Kyagu. ow'emagere. Alazeewa. Abaana balese ABC ne bagamba Alien yali replacing Bobby. When you compare them, Alien wala nnyo ku ndongo gy'akuba. Toseka tuli bintu bya. Yes sebo. Wendi. Alien skin mbwazipa nawe ndongo gy'akuba. Ekuba okusinga eya Kyagulanyi. By the way ya Bobby. Okay, tusoke tudde wali ku Big Three ogambye. At first yali BBC. Kati awo kankijewo. Chameleon. Yes, no ceiling. Right now, kusinze na abaana bafubutuka mu kabira, abaana bawomerwa greens ne pike. Bakatoseka. Abaana abanyiga ngo buli wose kabalooza mbakubye. Yes. Nize ndi kwogera bitibwa byabo. Mukwano yange nno. Abafangoni. Nnyo n'amaanyi. Tumirayo omu. Mukwano gye talina bwamanyi. Neno manyi ko kikerementi Bulaka Badia. Nani omula champion good bamu ne mukwano gwangu wakisunda sunda kitiri biyita. Chief made big up. Kati balina Alien skin, Bebe Cool ne Chameleon. Okay. Wali osose ne gamba ki? Wali ogwe bajjawo Bobby Wine. Wansonga ki? Ne bagamba nti Alien skin endongo gyafubutuka. Botunula mbano ba Big Theory. Nga ono Bobby Wine atajja. Mpozi ensobo kikkiriza nti no kati omusajja omuziki yaguvaako. Ali muki mu byabufuzi. Tulete ennyimba zaabwe tuziteekaawo. Kati ono bw'aba agenzeeko era oba omukabira. Bw'olaba trend ya music essaawa zino kizibu osanga nti no kati waliwo akubanga Bobby obanga Chameleon abasinga bakulukutira wano ku musajja ono. Owakabira. Era ziraga zonna ezifubutuka era ozoogedde ekitiri biyita. Kitegeeza ali worth it to be there. Yes. Ali worth it. Point blank. Omwana ono abitabanga agala oba yagala mmeeza mu kabira. Nedda sebo. Abaana bagenda nyiga. Kale tukole bwe tuti. Yes sir. Tukijjeko ekya public. Noonya we nkusetingira bakubemu nko naye okyabuuse. Tukijjeko ekiri ku internet. Yes sir. Bobby Wine tumuggyeko tusigaza babiri. Bebe Cool ne Chameleon. Twagala replacing gwe wotunula mbayimbi be Uganda bonna. Generally ani goyinza oku replacing mu kifo kya Bobby Wine. Wali nakugambye Chameleon yakoze atya? Kati twagala ojjuze list. Bobby Wine avuddewo londa mbayimbi bana abasigaddewo bakenzo akina Saha Bafana bagundi ani gosobola oteeka waawo mu ddibu eryo n'atulawo n'afetinga. Anti kati olabe eddibu eryo ku babiri nengatta ku n'ogatta ku babiri ne bawera top 3. Omusajja yandibaddewo awo naye yagenza ava mu music. Kenzo avuda mwamugobye mu music agenza avamu yazeewo yandituddeko awo kati oli omusajja lwakuba naye waliwo omusajja atuula waawo onyize tonkuba omusajja atuula waawo bambi. Anyway, you congratulated Kenzo yafunye ekitiibwa presidential advisor. Omusajja oyo mozayoza bannange yeebale kujja yeebale kufuna kitiibwa ekyo. Omanyize akatate ekyewuunyisa kyennalabye endongo eno eseguliza ekutwala nekutuza n'abalangira teyasoma nnyo ekyabeera kibagamba. Primary yakoma mu P3, secondary nakuba mu S3. Kati bw'oba oli eyo ng'olina b'ojeregajerega b'oyisaamu amaaso manya tujja munaganyulwamu mwe ng'abayimbi mu eyo position Kenzo gye yafunye. Kyemmanyi ebya music biwanvu ngezo byetegeeza nga biwanvu katulaba biri wano mu Kampala era bigootaanye bwe bitona asikaze eri naye guma mukisa nze bwe ntuukako omukulu Idirisa bwe nkutuukako oba bwe tukutuukako tunulemu nga ffe. Mwagala copyright oba mwagala mutemwa? Omutemwa gwe olaba baguwangi sebo ministry federation bagitekamu over what sente mweziri ne waffe eyo waliyo baguddewo office ya federation. Yes, waliwo si ya federation njala kwetegereza bulungi ne waliwo omukulu atula mu office bamuyita delegate Matias naye nno muyimbi njala bitegeera bulungi. So omuntu yenna ajja ku music nti nalina kyagenda okugattako naddala ng'ayambye ffe
mwaniriza kuba sigenda muganda sigenda gana kijja sina buyinza obwo wenfunidde kagaati oba kachai oba ku chance nange njikozesa okusinziira ku status ya jjajja mwami tunaamuwabula kuba ababuzi nga abadde bangi naye nga bonna bamulaba ku TV tunaamuwabula ffe abaana abakaana kambaata ngani yali amuwabudde anyway basebo ne banya mukkirize tukome wano naye nga mu ggwanga Uganda byonna binyuma nze nno nali manyinya mutoolo w'ettoolo bamala kukakasa nti ate wennebbi bakadde baffe mukkirize tubasiibudde buti butambudde omukulu wa mise good luck music muyimbi ayimba bulungi tumuwa obudde Export TV subscribing ate shiyalinga ne munna akafune abbe yakutte kamera bye bye Export TV to the world.